biliteta muliro gw'obuzza guli byokya ebikora ebitamye z'omunsi byakusanuka olw'ekiruyi bimunyiiza biliteta muliro gw'obuzza guli byokya ebikora ebitamye z'omunsi byakusanuka olw'ekiruyi bisiyagamaganza bijjudde obwenzi n'obulogo byawamba etemu n'obubi byaganja bisanyusa Katonda mpawo yadde bimunyiiza biliteta muliro gw'obuzza guli byokya ebikora ebitamye z'omunsi byakusanuka olw'ekiruyi bimunyiiza biliteta muliro gw'obuzza guli byokya ebikora ebitamye z'omunsi byakusanuka olw'ekiruyi Babuloni kyagwadda bangi bali muli batudde kanisa n'ensi toyawula bakola mikago kwenyweza bimunyiiza biliteta muliro gw'obuzza guli byokya ebikora ebitamye z'omunsi byakusanuka olw'ekiruyi ne malayika omulala owokusatu n'agoberera ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti omuntu yenna bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo era bw'akkiriza akabonero k'ensolo ku kyenyi kye oba ku mukono gwe oyo naye alinywa ku mwenge gw'obusungu bwa Katonda ogufukibwa obutatabulwamu mazzi mu kikompe eky'obusungu bwe era alibonyaabonyezebwa mu muliro n'ekibiriiti mu maaso ga malayika abatukuvu ne mu maaso g'omwana gw'endiga n'omukogo ogw'okubonyaabonyezebwa kwabwe gunyooka emirembe n'emirembe so tebalina kuwummula emisana n'ekiro abantu ba Katonda Mukama yebazibwe okuba nga tukyassa omukka ogw'obulamu era nga musobodde okubeera ku lutimbe lwa Muntu TV essaawa eno kubanga mulaba mbeebaza bonna abantegeeza nti kwe muli mulaba Mukama abawa omukisa sijja kulema kutubiirako abantu ab'enjawulo nga mukyala Isaaya nkutumiddeko nnyo Mukama akuwa omukisa olw'okubeerako ng'olaba mwannyinaze Olivia oli awo busiika nawe nkutumiddeko ontegeezeza nti kwoli olaba brother Asaba Menyani Ndekaani Chloe n'abala bangi mpozi sijja kulema kutumirako n'omukyala nawe nkutumiddeko nnyo Mukama akuwa omukisa we bali kubeerako ng'olaba n'okuba nga okola kinene nnyo okulaba nga mbeera ku mukutu guno okuba nga mpeereza brother Solomon brother Cyrus brother Menyani Ndekaani mwenna Mukama abawa omukisa brother Jebbi Mukama abawa omukisa abooluganda b'ekyetume Namuŋoona abooluganda bonna batumidde Mukama abawa omukisa beesobodde kutumira Mukama ananzijukiza nga tufundikira nja kuba nga mbatumirako olw'ekisa kya Katonda Jjajja Rayani naye nkutumiddeko nnyo Mukama akuwa omukisa abooluganda mwenna bendeseeyo nga mulaba mwenna mbeebaza okubeerako nga mulaba ne maama wange sijja kuleba mutumira ekyetumaawo nyabo nawe nkutumiddeko Mukama akuwa omukisa kubanga kwoli naawe olaba naye nga sina kutandika nja kuwaayo okusaba sobole okutandika pulogulaamu yaffe olunaku olwaleero nga bwe twagiteesiteesi Katonda affe ow'ekisa ekingi tukwebaza kubanga tusobozesezza okujja n'olunaku olwaleero okutegeeza abantu bebigambo bino eby'obuziba byewateesa ng'ensi tennabaawo era byewalaba nga byakutuukirira n'obirabula mu kiseera nga tekinnakutuuka kwebaza kubanga onfudde ekitundu ku abo abawulira obubaka buno obusembayo obw'amazima nsabira mulimu gwa buli kinoomu akola omulimu guno nga gwenkola n'okusingawo ogulabye omukisa ne bonna abawuliriza ebigambo bino mbateeka mu mikono gyo bawa omukisa abawulidde obubaka buno mbasabira baleme okubutwala ng'obuvudde eri abantu babutwale kubanga buvudde gy'oli kusaka ffe n'okwegayirira kuwa Yesu Kristo omulokozi waffe amen. Baganda bange ne bannyinaze abandaba ate ne bakadde bange
abali ku mukutu guno nga mulaba njaga okubajjukizaamu tuli ku nsonga ya Mark of the Beast akabono k'ensolo oba oliawo tunamalayo obubaka buno bali oliawo tetubumaleeyo naye Mukama nga bw'anaaba asiimye tujja kubanga tutuuka tunaba tukomye nasali ekawanda mwanyinaze naye nkutumiddeko nnyo kwoli olaba Mukama akuwa omukisa. Ngenda kubanga ntandika ebigambo bino bwe nti Bayibuli Mukama yawandiika ebigambo bino n'atutegeeza banaatulabula n'agamba nti mu kitabo kya Matayo essula 13 ennyiriri nja kuva ku nnyiriri 15 Mukama agamba ebigambo bino mbiwulirize agamba nti for this people's heart is waxed gross omutima gw'abantu gwano gusavuwadde and their ears are dull n'amatu gaabwe gali awo tebaagala kuwulira of hearing and their eyes they have closed bazibye n'amaaso gaabwe lest at any time they should see with their eyes sikubanga balaba n'amaaso gaabwe and hear with their ears n'okulya n'amatu gaabwe and should understand era basobole okutegeera with their hearts and should be converted n'okutegeera n'emitima gyabwe gitegeere so si kutegeera kulya buulizi n'emitima gyabwe gisobole okubanga gikyusibwa and I should heal them nsobole okubawonya. Abantu bangi bali mu bulimba naye tebagala kuwulira tebagala kumanya omuntu omwe yanseka message ndaga yenze ndi mukatuliki naye sijja kuvaamu si musango gwange mukwano bwe wa ddembe okusigala mu wali ne Mukama agamba tenenjiri wakako erubula manga gonna okuba omujulirwa enkomero neryokejja. This is a witness. So buli mumu wa ddembe teri aforcingibwa era Pawulo no jengezaako ku exposing yagezaako ku forcinga katota forcinga muntu kumusinza never akuterawo nakulaga ekituufu n'ekikyamu n'akikulaga so nokola decision ng'omuntu. So we are not all about forcing people to come or to join us. No, we are our main point is to warn people kulabula abantu kusobola okutegeera basobole okukyuka okudda eri Katonda. So kyavudagana maso agamba for verily I say unto you mwabali wanabazanyisa ebigambo bino ababiraba Bible egamba kubanga ddala mbagamba nti that many prophets banabbi bangi and righteous men n'abasajja abatukuvu have desired to see those things which ye see baagadde nnyo okulaba baayagala nnyo okulaba bimulaba kaakano awulira wagamba and have not seen them tebabirabye and to hear those things which ye hear and have not heard them okuwulira bemuwulira kaakano tebasobodde kubiwuliriza. Lwaki tebafuna mukisa ogwo naye bayayana nnyo balaba enkomero ya kaakano before Isaya giraba essula ya 8 Isaya 10 nagandi Katonda alange enkomero okuva ku lubereberye tinaye banna baayayana okulaba Daniel atuuka naga Mukama ndi biki bino Mukama naga Daniel bikako si bya kiseera kyo saako n'akabonero sura 12 then kuikula sura 22 Mukama nagamba Yokaana tossa kabona okubyoyereseddwa kubanga bya kiseera kino kyankomero kiseera kituuse naye byonna bonnabbi bwayogerwa abantu babunyooma tetuliwo kwataakinga muntu yenna yadde okuvumirira. That's why tugeza okubabula ekigambo nga bwe kiri omuntu asobola okuzuukuka baleme okuzikirira baganda bange abawuliriza ebigambo bino. So ebigambo bino bya mukwano bya kubabuulira mazima bya kubaagala si bya bukyayi si bya kubalwanyisa. No, it's all about warning. This is the final warning message to all people of the world. Tumalabyeko ebimu ebitunyenyeza coronavirus mulabi nabagamba ko nti agenda ya coronavirus ngazi bamplaninga bamusetinga okutirimbula abantu n'okwateeka mu fear era bagenda leta amateeka gonna nga bayisa mukka mu kisero kubanga obwedde bamala lubatiisa entisa weeri already. Abazungu si bantu bangu tebatwagala bafubye okulaba nga bakola ebintu byonna n'okutirimbula abantu ebyo bibagamba baganda bange naye setaani akoze kinene nnyo okulaba nga akyankalanya enteekateeka ya Katonda through fear okuyita mu kutiisa abantu mu kulaba nga babayiralikiza endwadde enkambwe ezitondebwawo abantu bagenda kukkiriza buli tteeka erigenda okujja ne Sunday mu egenda okujjira era njabalaga egenda kuyingiramu etya waneeno okulaba nga bajja enforcinga. So katugende ku lutimbe direct tutandikiraawo ekyokuyiga kino katugende ku lutimbe tulabe ebigambo bino nja kwengerayo ne bino after naye olutimbe katusome tulandikwe utwakoma omundi oguwedde abaganda bange abali nga tukyalikaawo 1998 nzeyo katono nnyo emabega nabagambye this issue is all about worship.
The first angel says, worship God who made heavens and earth. The second angel says, if any man worship the beast. So it's all about worship, not about microchip, but it's all about the authority. Authority authority egezaako okulaba nga eyagala esinzibwa okuzina ebbiri Katonda oba Setaani. So God instituted the Sabbath, the seventh day of the week. Then the papacy and the inspired by the devil, they introduced Sunday. And this was prophesied in Daniel chapter 7 verse 25 to 26. Newulira Sunday lo Pope John Paul II agamba bw'ati Dies Domini. Christians will naturally strive to ensure that civil legislation respects their duty to keep Sunday holy. Civil kino kivudde ne ku biddiini kati kyansi. Simanyi ko mu Seventh Day yavuddeyo n'agamba nti government erina okulaba nga sabbiti ekuumibwa olunaku olw'omusanvu naye kino kiri civil. Mulaba power eyo. Katugende maaso. Awo twalayitawo naye yagadde mbajjukizewo katono. 2022 Christians should seek recognitions of Sunday. Tugende maaso as church is holy days as legal holiday nga zikkirizibwa mu government. Biri gumu nga tukomyekaawo agamba policy lawmakers proposed a draft bill on Thursday that would require stores to remain closed on Sundays. CNN New York also tulaba ebigambo binene nga bazze bafominga Sunday mu ngeri z'enjawulo naye nga bazze bakiwumba nga kyaganyo ng'enjogo enaku zino okukwatayo ne kati bagenda ku kyenfoosi nga baleese endwadde endala zikyajja zibagenda okuyitamu okulaba nga bati ensi ebeera ku bunkenke ekkize buli teeka erijja nga bakkiriza bukkiriza. Katugende mu maaso. Agenda mu maaso n'agamba ebigambo bino biwulirize. European decides to keep the Sabbath day holy. Sabbath day jibogerako not Sabbath, the seventh day. Nyabalaga maaso nti jibogerako olunaku olw'omusanvu bagamba Sunday. 2024 agamba nti the laws that used to keep stores and other businesses closed on Sundays maybe they weren't so crazy after all. Amateeka gagamba ng'okuuma kuggalawo stores ku Sunday tegali ga kiralu. Stressed out njabajja kuzaako gye gaali maaso awo njatuukawo nga amateeka ago ge babagambako wano. Stressed out society use restful Sundays. Nti government oba abantu Washington Times mwe gafulumira emyaka mugiraba okubanga tuli ku kadde katono nyoja kuba mbasomera busomezo olwakadde. Agamba nti betaaga Sunday okubanga bawummula. Otusomako awo agenda maaso n'agamba 24 agamba the majority of Nova Scotians voted no to Sunday shopping in a referendum in the mid-October. Mulaba mu October 24 balonda no okushoppinga ku Sunday. Gatandika gazingako mpolampola bwe gatyo. Bwe tugenda maaso agenda maaso n'agamba tukomyekaawo on the seventh day we rested. Kunaku olw'omusanvu ne tuwummula. This is enondooza ngeri yakuddisa abantu nakubabuzaabuza. Time Magazine July byafulumira Papa yayogera nti ku lunaku olw'omusanvu ne tuwummula Papa John Paul II. Katugende mu maaso naye nga olunaku olw'omusanvu lwe boogerako abantu babalimba nti Sunday is the seventh day of the week but it is the first day of the week. 27 otukomako agamba give the soul its Sunday. Sunday giwe meme yaayo. Give Sunday its soul. Ne meme giwe Sunday yaayo. Sunday worship okusinza Sunday he won yalabula was not just a precept tekyali kiragiro bulagiro to be casually adhered to okubanga kikumibwange ekya bulijjo nti kivudde eri government kivudde mu Bible but a necessity for all of people kya buli omu whether you are a Sabbath keeper whether a Muslim or whether you are a Sunday keeper but this is a necessity for n'abatabiriiko it will be a necessity by force. Katugende maaso Papa Benedicto yayogera ebigambo ebyo nga addressinga mu September 2017 nga 17. Agenda maaso n'agamba Sunday is the primordial holiday and is meant to be kept holy, a day of rest from work, which hopefully will also be recognized by civil society by law. It will be recognized by civil societies by law. Papa Benedicto 16 yali resigning. This will be recognized by law. Musajja yayogera ebigambo bingi ebikankana kweyaddirira Papa Paulo. Njabibalaga maaso eyo address zendala ezayogera ebigambo ebiri threatening n'okulaba nga baagala okulwanyisa buli agolokoka okuba nga abuulira message eno ey'amazima. Katuwulize ebigambo bino eno. 28 the Christian Parliament y'Obukuluweesha has passed a law eseteeka forcing shops to close on Sundays ngekaka kukaka
amaduuka okugala ku Sunday in the concession to the Roman Catholic Church. Mulaba ndoze kezira ng'ekirimu. CBS News nga musanvu mugwo musanvu nga lumu bbiri nga 16 sole 28 katugende maaso. Croatia mweganga babaninga Sunday okubanga ekolebwako omulimu gwonna. Ebigambo nibagamba abaluganda tubisoma muzuukuke. Kutukomekaawo katono nnyo twagala amaloboozi ago mugenda kuwuliriza ebigambo bino. Trump 2017 yayogera atya ku nsonga ya Sunday. Ebigambo bino babireeta mu magezi naye mujja kubigera. Katuwuliza amaloboozi ago omusajja ng'ayogera. Americans have always come to the aid of their fellow countrymen. Friend helping friend, neighbor helping neighbor, stranger helping stranger. We've seen it perhaps more so than at any time, so vividly at least, during Hurricane Harvey. From the beginning of our nation, Americans have joined together in prayer during times of great need to ask for God's blessing and God's guidance. When we look across Texas and Louisiana, we see the American spirit of service embodied by countless men and women. Brave first responders have rescued those stranded in drowning cars and rising water, and I have to tell you that I've watched the Coast Guard. Thousands of lives have been saved by our great Coast Guard. They have done incredible work in the most vicious seas that they've seen in many, many years. Families have given food and shelter to those in need. Houses of worship have organized efforts to clean up communities and repair damaged homes. People have never seen anything quite like this. Individuals of every background are striving for the same goal, to aid and comfort people facing devastating losses. As Americans, we know that no challenge is too great for us to overcome. No challenge. We invite all Americans to join us as we continue to pray for those who have lost family members and friends, and for those who are suffering from this great crisis. And behind me, we have faith-based people who are highly respected, and especially so in their communities where they're not only respected, but they're loved. Evangelical leaders, Christian leaders, many people of faith. And I just want to thank you all for being with us today, because we're going to be signing a day of prayer, and that'll be on Sunday. It'll be a very special day, and I don't know when this was done last, but it's been a long time ago. Yes. Is that a correct statement? Right. It's been a long time ago. They are going to sign a day. Katudeo katononye tuwulirize ebigambo ebyo. Damaged homes. People have never seen anything quite like this. Individuals of every background are striving for the same goal, to aid and comfort. Katono. Mpozi muwulidde ebigambo bino nga omusajja agamba nti bagenda sayininga katuwulirize ku maloboozi ago. Losses. As Americans, we know that no challenge is too great for us to overcome. No challenge. We invite all Americans to join us as we continue to pray for those who have lost family members and friends, and for those who are suffering from this great crisis. And behind me, we have faith-based people. Tusagatimiriremu katono nnyo. Omusajja Trump agambye nti mabega waliwo abasajja faith-based people, abasajja abayezikiriza, evangelical people. Katugende masuuliza abasajja abayogerako awo. Mpola mpola tugenda otambulako awo tuwulirize. Amaloboozi ago tugawulirize. And especially so in their communities where they're not only respected, but they're loved. Evangelical leaders, Christian leaders, many people of faith. And I just want to thank you all. Trump amaloboozi age tuwulidde agambye nti these people are highly respected.
they are going to sign a bill. Katugende tuwuliza amaloboozi ago abigambye mubiwulirize nnyo wetugenda awo. For being with us today, because we're going to be signing a day of prayer, and that'll be on Sunday. It'll be a very special day, and I don't know when this was done last, but it's been a long time ago. Yes. Is that a correct statement? Right. It's been a long time ago. Nga tukyaliko katono nnyo. Mpozi tulaba Trump tulabye nga asayininga nga proposinga bill okulaba nga asayininga. Mulabye waawo mpozi bulungi. Naye bagambye nti they are going to sign a bill. Naye nti tajjukira when this was last done, but it has been a long time. Katulabe long time eyo gyayogeddeko awo awaddako. Long time awaddako awo tugenda kugiraba. 3:21 weyo katusobe tusomeko awo. 3:21 yagamba Constantino, let all judges and all city people and all tradesmen rest upon the vulnerable day of the sun. Bawumule ku lunaku olwa Katonda njuba. Agambye nti aleka bonna abalamuzi ne bonna abannakibuga webityo byatandika bamwe ku lunaku lwa Katonda njuba. Naye wano tulaba Trump nga yogera ebigambo bineeno naye ng'agamba nti sijuka kino kyasemba okukolebwa ne kitute ebbanga ddene long time ago. 3:21 gyabadde abajjukiza kikomawo kakati ye Sandero gye twogerako baganda bange bawuliriza. Katugende mu maaso tulabe ebiddako awo. Ne 3:6 tulabe byaliwo nga bagamba Abakristaayo balekera okukola eby'Ekiyudaaya balina okuwumula ku lunaku lwa Sunday. Katugende mu maaso benasanga bakola eby'Ekiyudaaya bajja kubakolako. Katukomekawo katono nnyo nga tetulina kudda ku Trump. Agambye mu 13:2 agamba nti and the beast which I saw was like unto a leopard. Nti empologoma eyo gyeraba linga engo era agamba nti n'ebigere byayo ng'ebyeddubu and his mouth as the mouth of a lion. N'ebigere bya ne makamwa nga kamwa k'empologoma empologoma eyo gye mbagamba. And the dragon gave him his power. Era ensolo gusote gwagiwa amaanyi gaayo and his seat n'okufuga kwayo and great authority n'amaanyi amangi ennyo. Ensolo eyo katusoke tukomeko ku screen katono nnyo tuseveyo katono nnyo basomera mu kitabo ky'Ezekieri essuula eya 28. Ezekieri 28 wenjaga tusomeko olunyiriri olunyiriri olusooka. Ezekieri 28 olunyiriri olusooka okuva ku lwokubiri. So tusome ebigambo binene tubitegeere. Okugatta ku ebyo nti egusote egwawo ensolo eyo okufuga kwayo n'amaanyi amangi. Egusote ye Setaani baganda bange. Nti naye okufuga okwo kwa Setaani si kwa bwa Katonda. Muwulize ebigambo bino ensolo nabagamba yakola ebikola bye yakola mu Dark Ages okutta Abakristaayo. Baali bangi abatirimbulwa. Wuli ebigambo bino mu onyiri olusooka 28 y'essuula. Agamba bw'ati. Olwabiri okuyaga son of man say unto the prince of Tyrus, ntigamba kabaka we Tyrus we Tulo, thus says the Lord, what you are kama because thine heart is lifted up, kwanga mutima gugulumiziddwa, and thou hast said era n'ogamba I am God, nti ndi Katonda. I sit in the seat of God, ntudde mu kifo kya Katonda, in the midst of the seas, wakati mu nnyanja. Thou art a man, naye n'otamanyi nti oli muntu, and not God, toli Katonda. Thou set thine heart in the heart of God, as the heart of God. Naye noteekawo omutima gwo negubanga ogwa Katonda. Bigambo bino bitusoma mu Ezekieri osoma essuula eno yennyini mpaka ku nnyirwa 10 tubisanga mu ssuula ey'Abasonika ekyokubiri ngagala ku musajja ono eyatula mu yeekaalu ya Katonda neyefuula okubanga Katonda. Okwefuula Katonda ekusonyiwa ebibi n'okuteeka ku ntebe ya Katonda newefuula Katonda n'okola bino Katonda by'abadde akola n'obigamba nti gwe oli muntu obikola. So Mukama gwayogerako ko wano y'ensolo eyo n'okupanishinga baganya okugigoberera ebyo Mukama agenda bikola ku lunaku olw'enkomerero ng'azikiriza ababi. Naye bo babikola nga bajja abantu ku Katonda bakikola mu Dark Ages. Ekyo kyose kirumamu kubanga ne proof mungi wali ku bigambo ebyo. Kuva mu 5:38 mpaka 1798. So information eno eri concrete and sure
kubanga obunabbi bulina okukakasa. So the mark of the beast yatandika mu biseera by'abatume nga bakamala kuvonga kanisa bagikuba ekigo era mu kanisa Katonda omusajja ono mwe yatula neefula Katonda. Bayibuli egamba n'atula mu kifo kya Katonda n'okweraga nti ye Katonda. So wekutula mu yeekaalu ya Katonda n'oga nti osonyiwa ebibi gwe Katonda n'otuma titles za Katonda. So Bayibuli ono kinene kina n'abaana kyazaala. Revelation chapter 17 okutula agamba nti n'otula wakati w'ennyanja ennyingi ezikwetoolodde. Kutula wakati w'ennyanja ye kutuula mu bantu abangi. Kukuli wa sura 17 ayogera ku mukazi omwenzi atula ku mazzi amangi eyali ku nsolo emyufu. So these prophecies are applicable. They are linking Ezekiel, Daniel, Isaiah, Jeremiah, mu New Testament zona zilinkinga. Thessalonians, Revelation, be in harmony with these prophecies are the same. So just explanation is bigambo bisobola okwawukana mu njogera yo naye nga they are uniform. Katugende mu maaso. Nja kwengera mu maaso eyo nyongere okusoma naye kasooka tweyongereyo tulabe ebigambo bino byetugenda okuddako. Ensolo eyo Bayibuli egyogeddeko agamba and beheld another beast ate nga amaze okulaba eri ensolo eyalinga engo. Nebaawo ensolo endala eyava mu nsi. Amerika yensi eyatandikawo etaava mu bantu abaaliwo batambula butambuzi bali pursuitinga agenda basanga ekifo ekyali ekyereere ne bafomingayo eggwanga. Kivala nti Amerika eyitibwa ensolo eyava mu nsi. And he had two horns erina amayembe abiri like a lamb nga mwana gw'endiga. Amayembe gano akigayitibwa omwana gw'endiga kubanga omwana gw'endiga Yesu Kristo awa abantu eddembe okwesalirawo. Amerika mu kutandika kwayo obufuzi bwayo ebyeddiini n'ebyokikristaayo byali byeyawudde naye nga buli kimu kirina eddembe lyakyo. Teri muntu gwe bakaka kusinza nga tayagala, teri muntu gwe bakaka kulonda kibiina kyatayagala. Agamba and he speaks as a dragon. Kyokka n'amaana ayogera ng'ogusota. And he exercises all of the power of the first beast before him. Nekoza amaanyi ag'ensolo eyasooka maaso gayo and causes the earth nekoletera ensi. Katugende maaso kikyaleetera ensi. Amerika kyegenda okwetera ensi bakyekola. And them that dwell there in bonna abatulamu to worship the first beast. Okusinza ensolo no gimulabako eringa engo the purpose whose deadly wound was healed. Eyawona ekiwundu kyayo ekyokufa. Ekiwundu ekyokufa nabagamba kyatandika mu 1798 bakwata papa ne bamutwala mu Napoleon bwe yatwala papa namutwala mu Bufaransa n'afiira mu kkomera obwa papa n'osooka buzikira 1929 ne buddamu ne bigolokoka ekiwundu ekyokufa ne kiwona still after then ensi zonna ne zeewuunya ensolo eno nga zigamba nayenza okulwana naye n'okumusinga. So Amerika egenda kukoza amaanyi gonna ereetera abantu okusinza ensolo eyo kubanga yegenda okubanga eyikozesa obwakabaka obwo. Katugende mu maaso n'ebigambo bino baganda bange. So nga tukufuna ku maloboozi ago kagagoogere assigning a day of prayer nga wabagambye. Katuwulirize ebigambo by'omusajja oyo. Sign it and then a few of the folks will say a few words and Pastor Jeffress will say a prayer for not only the people so affected, so horribly affected by Hurricane Harvey, but for the people of our nation, and in fact the people of our world. Yes. Okay. Okay. So this is going to all of you. You're all going to get one of them. Komyekaawo katono nnyo. Muwulidde ebigambo bino baganda bange bye mulabye. Tebanakuyisa teeka Sandero era kyasayinize Sinti asayinize Sandero kubanga eyisibwa ne basayininga bill draft. Tuze tulaba mu biseera ebinjawulo ng'ezze esayiningibwa naye nga ngeyogerwako ne Mukama n'aziyimiriza. Naye kino ekigenza kati kuba gino kyaliwo 2017 mabegako. Naye kale kitambula kakati 2017 2015 ekyapeningira nekibaawo. Naye kati golo ziri ku speed ya iriri eza National Sandero. Okuyita mu COVID-19 amateeka agayisibwewa eri ebunaayira yegakola ne wane waffe. Yakola mawanga gonna si Uganda yokka mawanga gonna. Kubanga waliwo afuga abantu Bible gwegandi atula mu mazzi amangi wakati wa mayanja mu afuga abantu abangi ya ordaringa byonna biri wansi we. Kubanga kati ensi esazeewo okugolebera ekkubo ery'obujeemu.
mu kifaananyi ky'okutya Katonda. Katuyongere muwulize ebigambo bino eno. Mpozi wababuuza ebibuuzo naye ebibuuzo oba oli awo wambuuza ekibuuzo kino eno naye abantu microchip batawaanya baagala oginyolako ekisinga. Microchip nenja kubinnyonnyolako nenjagadde mbasimira omusingi. Microchip weeri issue naye si great issue okusinga kino kye mbagamba. Bangi babuzaabuziddwa ku nsonga ya Sandero naye tebamanyi mark of the beast. What is the mark of the beast? So kyovala njagadde nnyo okubajjirayo issue ya Sandero mugitegeere. Waba omuntu mwe yaŋŋamba nti buulira enjiri erokola abantu, enjiri ey'obulokozi. Baganda bange obulokozi Bayibuli mu kitabo kya Timoseewo ekyokubiri ssula 3 agamba olunyiriro 17 buli kyandikwa kirina okulungamya kwa Katonda kigasa okuva ku 16 olw'okuyigiriza okunenya ebimu butuukirivu. Omuntu wa Katonda aleme okubulwa kyonna kyonna ng'alina byonna. Naye oluzuuga egamba nti that the man of God should be thoroughly furnished in all good works. Okubanga omuntu alina byonna. So Old Testament, New Testament, Daniel, Revelation, all books are essential. Every information was written by the inspiration of God. Revelation kibala basumba bangi tebamubikula kubanga baagala njiri ya mirembe, peace message. Sema dena wano coin nani badengi balagako. Abantu babanga bawulira enjiri, they are looking on one side of the coin, the side of love. Katonda katugambe ndi coin batunya side ya love, side ya judgment bagitunulira. Naye Katonda side zonna azikozesa okwagala ate nakozesa n'okusala omusango. Okusala omusango ye bwenkanya, justice. So kano tagenda kutumya abantu nga mujje gyendi watali gundi buli omu ajjenga bw'ayagala. Katonda ayagala gwakwagala, that's all. No, Katonda alina requirements, alina rules and regulations, alina order. So si kujjanga tujja tutambulanga ne twagala ne tujja eri Katonda nti no, that's not our God whom we are worshiping. The God whom we are worshiping is a God of order, a jealous God. Usoma mu kitabo kya Kuva essula 20 nga ku mateeka ga Katonda ku biragiro 10 agandi ndi Katonda wa bujja mpala n'abantu babwe. Amakulu kano tayagala kibi kyawa. So tujja kuwulira mujje eri Kristo ojje to do what? Yesu yagamba nti come if you love me keep my commandments. So you cannot come to Christ when you disobey his commandments. God has 10 commandments which he grouped into 2: love thy neighbor as thyself and love thy God with all thy heart. So those are the 2 commandments. Bwenyaga Katonda sijja kumenya sabiti, sijja kusinza bifaananyi, sijja kusinza bakatonda balala, sijja kuzanyira kulinyere kweyitanga bapapa, kweyita bafather, bareverandi, basaabasumba, basaaba ni bonna kweteekako ebitiibwa kubanga njagala Katonda. Bwe nayagala muntu munange sijja kumutta, sijja kumubba, sijja kuyisa mu bazadde maaso. That is God's law, the law of liberty. James chapter 2 verse 12. So setujja kutunya on side of the coin tubulie Yesu awa Yesu atuwagala naye jja tuwagala twali mu ggulu nga tuli boononyi nga tulina empisa ebitambula mu makubo gatatulagira. That's not the God we are following. So tulina okutunya ebintu bino tutambula empola. Abantu balala bagala program eno kibagambe nakera bangi bagamba twongereyo obudde butono obuulira ku kino ne banne support this message. For sure yetaaga okubuulira ebigambo byonna naye tejja kugenda maaso nga terina buwagizi. Abalumirirwa omulimu guno muguwagire gugende mu maaso. Gwetaaga ensimbi zammwe, gwetaaga byonna byonna kuva gye muli essaala ne byonna. Naye obanga olina obusobozi teeka mulimu guno guwagire, guteeke mu ssente, gugende mu maaso. So kyembadde nkusaba ekyo muganda nga alaba byona okukola ekyo tujja funa n'essaawa bbiri yadde essaawa esatu nze nsobola obeera nga mbabuulira ebyokuyiga bingi budde tuli mitinga. So munansonyiwa ngenzeeko eyo naye mbadde ngezaako kubalaga what we should do or what we must do. Katweyongereyo tulabe agamba all busy people yearn for a day of rest. Antu abali busy abakola betagona kukumula. God himself gave his permission Katonda yatuwa olukusa a command ekiragiro even for a day to allow the soul and the spirit to be refreshed. This is God's gift to us. Kirabo kya Katonda. He will take care of us physically and spiritually if we follow his plan. Ajja tufaako tunaba tugoyedde enteekateeka ye. Our systems need to be replenished. Emyoyo gyaffe gyetaaga okuba nga zizibwa bujja. Sunday is a special day for this worship. Anti Sunday olunaku olwenjawo ku kintu kino and refreshment n'okudda obujja. Thoreau said
if we want to destroy this Christian faith, why okujja obukristaayo, first take away Sunday, jawo Sunday. He was right. It is a holiday. Agambye nti oba okujja enkola obukristaayo, jawo Sunday. For those who know Jesus Christ as Savior, it cannot be a holiday. Teso kwa lunaku lwa bulijjo lwa kuwumula ne lunaku lutukuvu. Ne mukama lunaku lutukuvu yagamba lwa musamu. So come week. This is apostasy. Daniel chapter 5 verse 27, 25 to 26. Ngayogera ku kulowooza okuwanisa ebiseera n'amateeka. Baganda bange, embeera eno twetaaga tugitegeere. Omuntu omwambweza ekibuzo nti oli wa 7th day, ndi mu 7th day. Ki ekiraga nti oli mu 7th day? To believe the message of the three angels, three angels message, to believe Jesus and his law, that is telling muntu akiza Kristo neteeka nga si mu 7th day. Is not a Sabbath keeper. That's tasobola kuba, in fact tekisobokerako naddala. So omuntu teri muntu asobola bulya bigambo bino nga bwembibulya mu butuufu bwabyo nga is not a Sabbath keeper. Never. Kubanga buli yagezaako okubibulya nga si Sabbath keeper, at least nga kuba nabuli amazima agenda kuba yeeyanika. Katugende mu maaso. Kabatoyongerayo. Katuyongereyo. Sijja kusoma olw'obukadde. Naye bagamba Sunday bajjogerako ebirungi. Katuli omusajja omukazi ono ebigambo bye ng'ayogera tubiwulirize. Agamba atya. Arizona. Corrupt. And how we get back to a moral rebirth in this country, I don't know, since we are slowly eroding religion at every opportunity that we have. Probably we should be debating a bill requiring every American to attend a church of their choice on Sunday to see if we can get back to having a moral rebirth. Probably we should be debating a bill requiring every American to attend a church of their choice on Sunday. That was Senator Sylvia Allen yesterday talking about the possibility of forcing people to attend church. Muwulidde nga lukyayika katono nnyo. Muwulidde omukyalo oyo Arizona Allen agambye we should be debating a bill okubanga eforcinga every America ekisonga no bagirayizinga lwa nsonga bali batandise okwekuba amasasi abavubuka ku street batta abantu betta ne ekintu ekyo bya planning bakisetinga ne bateekawo abakuba abalala amasasi ne bakireta nga bagayisawo mateeka gaabwe nga bakuba Twin Towers basetinga bazimba ekizimbe ekyo ne bateekamu bomu mu bisenge ne bazimbiramu ne bakikuba ne batiramu abantu kwate kibaluma kutta abantu yadde emitwalo 10 yadde kalamba senga babanga ebyabwe baagala biyitawo. Era bakugamba bakuba Twin Towers temulimu office za government ezakola kuolo ekyakubibwa. So bingi nnyo byali planned. Nene kino ekyamundu okubanga bakuswiti abantu betta mu America byali planning. So kyovula nti omukyalo yayogera nti we should be debating a bill. Bill ereetera mu America okubanga alonda church of his or her choice. But on Sunday, not any other day. Why Sunday? Why kibaga nti buli muntu alondewe gundi ne buli tuliza abantu mu makanisa balondewe nti zenja kugenda ku Saturday mukungane kuolo. Ne bakibagamba it should be on Sunday. They are trying to shape their laws or their national Sunday law okulaba nga bagiyisa mu ngeri y'okubanga waliwo strategy gundi obutyabaga obuguddewo bakirete mu mbeera bweti abantu bakisupporting kubanga omuntu wanalaba nga ali mu kati yabaga tagenda kuresisting ajja gamba bannaye tewali kyakola embeera mugiraba namwe katuobeyinge. So ekyo agenda gye bayiseemu. Tulabe the issue is all about worship. Whom are you going to worship? Jesus or the living God, or you are going to worship the beast? One of the two. The beast ensolo etudde ku nsolo ku ntebe ya Setaani. Amaanyi gano agawakanya Katonda ga Setaani si ga Katonda. Buli olaba omuntu nga agolekese etteeka okulaba nga liteekebwa naye nga lyopozinga Bayibuli, ayo Setaani yamukozesa. So kati abantu abali ku Sunday they are making it as their Sabbath ne bagireeta ne bwandikwa ne gikuŋŋaanyirizaako okulaba nga bagiteekako obulungirungi bagitimbatimba obumulimuli, tekigenda gifuula Sabbath kubanga it is a day of apostasy. Okusama olunaku olw'ekitiibwa oba owagira obujeemu bwakolebwa nga batirimba abakristaayo bwe batirimbwa basuka mu bukadde 10 ne bayiwa omusaayi gwabwe olw'obwereere.
Mukama yatuwa kye tulina okugoberera. Sitaani ataddewo ekiki. Abantu ba Katonda byatonda mu kifaananyi kye. You are following, you are obeying. Now, so one the Sabbath says, the Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, no, by my divine power, I abolish the Sabbath and command you to keep holy the first day of the week. Sunday, you're tumbling in a master, so make a beyond the cave, coronavirus, Kameko Jimba Sumerako, coronavirus, is a bagam, coronavirus, I imagine as a Sunday long Muakana, Avamunga Kana Bagama, Tebisoboka, Kasobi Gambio to be released. But tell you, Katugende Mass. Coronavirus pandemic katugende maaso. Florida governor agamba nti yasayininga a stay at home after mpozi twaba gundi eno gye basayininga olwa coronavirus agenda nga bo baata abantu bakkirize. Florida follows others in allowing the church amid stay home order nti nga bakkiriza amakanisa abamu bagende maaso. Naye abantu bakkiriza agenda ku Sunday. Si Sabbath churches katugende maaso mulabe nawe njaga tuukeko basomere agenda ya coronavirus abantu mbalowooza nti si byakuya katweyongereyo some ekiwandiiko ekyo kikakasa nti agenda za coronavirus ngazi zirimu bingi bw'oba okomyeko awo katono nnyo tulaba nga agamba nti there have been many mpozi banasayansi bagezaako kulaba nga bannyonnyola nga bagamba nti embeera y'okubanga abantu tebaleka nsi kuwummulamuko okuleka emmotoka okuba nga zitambula n'ebiera byonna byonna nti bye bireetedde ensi okulaba nga yeekyanga n'obukawu ne busobola okuba nga bujja. Naye nase emijala tutuukeko ku olwakadde kuba kagenze enkulu ennyo wanagambye nti every one would rest for the entire day. Mpozi tu abantu nga bagezaako okulaba nga bapozinga, there should be a pause, concentrating world pause, okulaba nga abantu bapozinga balekerawo okukola olunaku for entire day, olunaku lulamba. Naye katugende maaso bino ya Sunday gundi fresh talk, the earth needs a green Sabbath. Naye olunaku luno lwogalako katuwulirizeeko lwaki bagamba green Sabbath eyo. Papa Benedicto ekumi yogera statement mugiwulire. The disturbing spread of social disorder, war, injustice and violence in the world can ultimately be encountered only by renewing appreciation and respect for the universal moral law. Muze ekigambo kino okutemalawo obutabankulo ne byonna bigenda mu maaso okulaba ng'eggwanga litereera kwe kuteekawo kye bayita universal moral law, teeka eryawonna whose principles derived from the creator himself. Ng'enkola zaalyo zijjiddwa ku Katonda ku mutonzi yennyini enkola z'olunaku luneeno. So kino kiraga nti enkola za Sunday ze bagala okusetinga okuinstitutinga byebyo nga bakopye ku Katonda. Mukama yagamba yateekawo Sabbiiti nabagateekawo olunaku olutali lwa Sabbiiti naye nga lwakusinzaawo nga it is a law reinforced nga it is a requirement. Mujjukira badde bagamba nti ne gavumenti ng'erina recognizinga eruseemu ekitiibwa. So si just nti lunaku lwa bulijjo Papa Benedicto namubalagako yali mu magye g'abanazi nga youth tetujja kuddoka tugende mu maaso eyo gemba nnyonnyolako mu kiseera kino. So eyo enkola zigenda mu maaso wetwongerayo bwe tusoma agamba nti Panama is taking a new ekyusa mu nkola agamba nti Thursday and Saturday mpozi tu abantu bali basoma ebigambo bino bagamba nti bagenda kuwaayo ennaku mu wiiki namba bagenda kusetingayo ennaku ez'enjawulo. Ennaku zino zibagenda okusetinga zeziriwa bagenda kusetinga ennaku bagambe ennaku Tuesday, Thursday and Saturday abasajja ezo nnaku zigenda kuba zaabwe. One will have to stay home on Sundays. Coronavirus mulaba agenda zaleeta zimbize mbagako nzemba buli ebigambo bino kuva mabega era wano osoma waggulu omutwe mu Apple byafuna Apple nga 3 nga 2 wano 22 gwe tulimu waneeno. In Panama, coronavirus lockdown means separating men and women. Nenga mulabye bonamula ekigenda okubakuumira waka bonna awamu Sunday. Other days bagenda kubanga baze sharing ogenda okukola. Naye waliwo ngendo batuusaako katono nnyo ku statement eno enkulu ennyo gye njagadde
okusomako ku nsonga coronavirus bamaze okumanyiriza abantu okusigala ewaka era kati bamaze okukiteekateeka abantu bagenda bamanyira okubeera awaka baleme kukola ekyo kale kimaze kibamanyiza bajja tuuka ekiseera nga tukyaliko katono nnyo bajja tuuka ekiseera bateekewo ekiragiro ndoza katugende kukiddako katugende awaddako awo okusobola okulaba kubanga obudde bwo butambudde katusomaawo agamba nti by rededicating each Sunday as a common day of rest we would say that the life of Americans in fact statement yeno bwe tusomye kuyita mu bufunze bagamba nti abalamu b'Amerika bagenda balina okuwaayo olunaku bw'omulaba waggulu agamba we are closed on Sundays tugala ku lunaku za Sunday if history rhymes ebyafaayo byajja nga bigenda mu maaso wano oba osomye agamba nti mu kukuŋŋaana ku Sunday okubanga luwumulirwako si kugamba nti history repeats itself era mujja bisoma bigambo abali kumpi mujja kubisoma naye agamba it is rhyming history rhymes amakulu nti ebyafaayo byeyongera mu maaso bisigala bitambula era bagambye ebigambo binene mubiwulirize agamba wano ngamaliza agamba nti that agamba nti communities that it comes from the from we the people mpozi tulabanga okumula kunene obosomye nova waggulu nnyo baba kujjukizako Sandero emateeka galiwo gayitibwa blue laws amateeka ago gali kwayinga amakanisa okugalangawo obutakuŋŋanya obutakola ku Sande buli omu abeere nga ali mu kusinza naye gala ennaku endala zaali nnaku nga za by force nga abantu balina okukolerako ne sabbiiti nayo bagienforcingirangako so omusajja nakujjukiza nti if history rhymes ebyafaayo bijja nga bidingana tuli mu 2020 wano coronavirus bwe tulimu wano eno mulaba ndowooza ebigambo ebyo si byamabega naye mu kiseera kyaffe kino kye tulimu serimizo ne zifulumira naye bagala history rhyming okulaba nga ebyaliwo mu 321 katuddeyo katulabawo katono nnyo katuyongere mu maaso tulabe history wa rhyming gwe babagambako families okuba nga ziwumula bikiwena awo mpozi awo bosomye statement eyo ene nga tutule ku history rhymes tulaba nga bawa ekiwandiiko ekyafuluma still ku nsonga ya history okubanga rhyming okulaba nga bateekawo Sunday okubanga fuka day of rest as a requirement era nga kyateeka tulaba nga bagamba nti after this embeera emaze okuggwawo gye tulimu obutyabagana ebirala byonna nti beetaaga 52 Sundays of family dinners era mpozi wano nsobola otuuseeko wansi era sitwe bagamba nti if history rhymes akagamba ku nkagadde nnyo ne wali wansi mulaba ekigambo kya bbulu ku line esembayo gatherings and church bell chimes mpozi nga bagamba n'obudde bw'amakanisa okuvuga bino biri all about Sunday worship naye bagamba nti embeera nga tugivuddemu ey'okubanga waliwo lockdown twetaagawo ekiseera ekirala ekyokubanga tufunawo Sunday 52 gwe mwaka omulamba nga buli Sunday there is no working buli muntu nga alina kubeera waka ennaku endala nga bakola naye nga Sunday bawumula so yeno agenda ya coronavirus okusobola okuteekawo lockdown buli muntu n'abeera nga ali waka bakimanyidde bagenda tuuka baluuzingemu kuba science bannasayansi bagambye nti obutonde bwetaaga okubuwamu gaapu ne bufunayo olunaku ne buli freshinga kati bagakiteekawo nga Sunday yekikola so si nga mukaba yagamba munaku mukaga tukola olumusanvu tuwumule from Sunday to Friday so okola kwena okugenda maaso but on Saturday on Sunday from Friday to from Monday to Saturday bagamba okola kugende maaso Sunday kuwumule mukama agamba munaku mukaga from Sunday to Friday wabeewo okukola olw'omusanvu tuwumule mulaba ndowooza omuntu bwawakanya Katonda baganda banga bawuliriza so ebintu bingi nnyo binyinza okwengera nabyo mu maaso oba oli awo olwaleero oyinza obutasoboka kugenda nnyo mu maaso nabyo naye nga mpozi mbadde nsomako ku bigambo bino ebibadde message eno omulundi ogwere twasobola okufuna kadde mujjukira ababuuza ebibuuzo bingi bye bambuuza ebibuuzo nageza okubaddako ku masimu naye ndoza Tuesday eno tujja kuba tukozesa amasimu gaffe tetwasobola kugafuna gaali gafunyemu obuzibuzibu bwa studio saasobola kukwata amasimu naye ate nga byali bingi nnyo naye nga agenda ya Sandero baganda bange abawuliriza buli ekigenda mu maaso bakisetinze era kipulaninga okulaba nga eweebwa ekitiibwa
bangi nnyo bampadde ebigambo wano bambuzaako abangambe baliko balaba side y'ekitebi mu Uganda wange Savio ko oli olaba omusukulu ono ambuziza ekibuuzo n'agamba nti what is mbuziza linnya sitegedde nnyo agamba nti SDA is a cult. I was an SDA myself but got born again. SDA church has predicted musajja predicted wrongly the return of our Lord Jesus Christ about 3 times. Muganda wange kankubuleko ebigambo bino eno teri yalalaguddeko nti Yesu ajja nga mu advent nkiddamu omuntu yenna alina proof oyo amuleete nga mu advent nalagula nti Yesu ajja nina emitwalo 10 ngenda gikuwa nkyogedde ku mpewo omumpi wakoma wakwata emitwalo 10 njogera nga waliwo mu 7th day yali alagudde n'agamba nti se Yesu ajja nga mu 7th day nti Yesu ajja emitwalo 10 ngenda gikuwa nkyogedde ku mpewo nga ntya Katonda era bonna sigikuwadde ojja kwekubira enduulu nkyogedde ebyo njiri ya bulimba era abantu bangi bazze boogera pokopoko oyo mbu yali mu 7th day muwulira bidoctrine by'obulimba ebikyamya ne wabuzaabuza teri muntu anyonyola Bible nga badde etegeera nga muntu akuuma sabiti never era omuntu agamba nti yali mu 7th day agamba nti Yesu ajja n'atajja teyali mu 7th day nja kukubulira wabanga omumbulidde nja kukubulira nti yali bwati ne bwati nja kukubulira buyinoowo w'amazima tewali mu 7th day nkiddamu ategeera Bible bunnabbi buno asobola kugamba nti Yesu ajja enkya abo mwezi ogujja baki 1844 gwe batera okubuzaabuza nti bagalanga Yesu nti ajja n'atajja naye yali William Miller teyali mu 7th day never. In fact ne message yatena kusituka mu 1844 ebikula ebintu bya ekelezia byali ebiseeke emyaka mingi nnyo nga buzaabuziza ndundi sabiti nga baba kwese Bible babaze katikisi ne birabyo n'okubanga zibasoma byali bimaze okweka emyaka mingi nga abantu beekubako kubinfuufu so William Miller nafuna nasome bunabbi bwadde n'essula ey'omunana n'ey'omwenda ng'alaga Yesu okulongosa ekifo ekikuva okulongosebwa ne bigwa butaka ekyo nkikubulidde senga kinyamba abuze ekibuuzo ekyo n'akube essimu eno kanjikwate nkuulya muganda wange gyendi bulungi sebo lutanyo sebo sebo nkukomeredde ebbanga ddene ng'osomesa ku TV ku Moni sebo era akendezeewo kuba sikuulya bulungi kakati sebo sebo kakati sebo nkulabye ebbanga ddene ng'oli mu kwogera ku kigambo sande sebo era n'okituuma amanya g'oyagala wali okimanyi nti Kristo Yesu yazuukira ku sande nkimanyi nnyo olunaku olusooka lwa sabiti nkitegeera lwaki yazuukira ku lunaku olwo teyazuukira ku lunaku lwa sabiti kankubuuza ekibuuzo nange tonaba kuvaako muganda wange bwazuukira nagamba wuliriza katono nnyo bwazuukira nakugamba nti lufuuke sabbiiti ekigambo sabiti kitegeeza okuwummula weebale nnyo kakati nekiro bwe mbanga nebase mbadde mu sabiti yange wuliriza katono nnyo ssebo okwebaka n'okuwummula birina enjawulo ekigambo wuliriza katono mpuliriza bwe nva okulima n'entula mba mpumudde mba seebase mba mpuumudde anti mba seebase kale bwonga nti weebase ekiro lwadde owummudde obanga ovudde okulima n'owummula oba oyingidde mu sabiti kakati eyo ndowoozayo muganda wange sooka olindewo katono nnyo ebintu nteme kubiteekamu fiiringi z'abuntu katono nnyo mbadde nsaba ompulirize Katonda waliwo kyabayita ekirago kya Katonda kyagamba nti mukole bwe muti n'abantu okwetumiikiriza akajanja n'akolanga bw'alabye bw'ayagala birina enjawulo bw'osoma Bayibuli n'ogamba nti nze ndaba Katonda yaŋŋamba nti oba mpasa omukazi omu n'ogamba nti sigenda kuwasiza ddala kanjifuna doctrine nga njigiza nti muwasa bakazi oba ovudde ku mulamwa bw'obanga owaddeyo sande n'ogamba nti ngenze nkuŋŋaanya okuba nga njiga Bayibuli ne mikwano gyange tekikugamba kujjawo sabbiiti ya Katonda
otegedde ekigambo kino wuliriza naye mbadde nsaba akadde kagenze akadde nina katono tujja kwogera after akadde katono nnyo muganda wange obudde nsigaza butono naye ensigaze dakiika ntono nnyo ziringa 2 naye kanzikozese bwenti abaganda bangawuliza ebigambo bino mbawa example bweti sigenda kukwata simu olwakadde omuntu yena kati mbadde mbasaba omundi oguddako buli muntu ayagala obuuza ekibuuzo mugule obudde TV njabba ebibuuzo mubuuze ekyo mbakakasizza naye sigenda kukwata amasimu temutana kukuba kuba ne munako basigenda gakwata akadde kampeddeko naye kambawo ekigambo kino mukiwulirize olunaku lwa Sunday abantu baluwa nnyo omukisa ne bagamba nti Yesu Kristo yazuukira ku lunaku olwo naye mbanye ekyokulabako kino nti waliwo omwana ow'akajanja n'omwana omuwulize mbawanye ekyokubeerako nti singa omuzadde akuleka n'akugamba nti mwana wange lima muwogo wange omukoole n'olaba wali olumbugu n'ogakankabale olumbugu n'asanga muwogo we ng'azise ajja kukusanyukira nnyo kuba kabadde olumbugu n'oleka muwogo we n'azika bwa Mukama yagamba olunaku lwa musanvu gwe n'ogenda ku lunaku olusooka mu wiiki tumaze okulaba ebintu byonna byomupayiringa byakugetaageta naye ebyafaayo ebyamazima bikakasa Sunday eyingira okuba nga lunaku lwa kusinzizaako from 321 AD abatume bonna Bible twazimba ku musingi abatume ne bannabbi Yesu ejinjiri okunsonda tewali mu batume bonna bebakuŋŋaana mu kusinza muve ku bino bye bali bakuŋŋaanye nga batya abafalisaayo okubakuba amayinja bebakuŋŋaana nga bamenya emigaati tebali mu kusinza bali bakola mikolo naye okuŋŋaana olunaku nga lutukuvu lwa Mukama lwa kuwummula it is the 7th day Sabbath omuntu ina wanaleeta history afaana atya ne wanaakola atya naye nga agezaako oba ebyafaayo bitya n'abigattagatta tebigenda kujja fact nti 321 AD it was the day when the Sabbath was removed by Catholicism and they instituted Sunday a pagan day of rest from Nimrod the sun god and Tammuz not from the Bible so baganda bange obudde bumpeddeko naye awo tugenda okukoma olwaleero mbabazo balaga Sunday abantu bakayana nze nagesizikayina ku mututu guno eno nze bayigiriza amazima Katonda gajja sigala nga mazima abantu basigadde nga bakayana Sunday esembedde yengedde keeps your Sunday obey that day it is okay but God says remember the Sabbath day to keep it holy the 7th day not the first day of the week Mukama bakuume nsaba Katonda abeere wamu nammwe tujja kuddamu tuziganye kunaku kwa Tuesday ku makya nja kubeera waneeno nga ngenda maaso ebyokuyiga bineeno Mukama bawo mukisa bana abagala okuba amasimu ku Tuesday nja kubawa eddakiika 20 kwa ekyangana lulyeri obudde bwali amasimu twaswa gafuna gaali gakyankalanyemu naye ku Tuesday week ejja utatu tusobodde funa amasimu gano nja kuba buli muntu mu eddakiika emu kwa abantu bangi buuza ekibuuzo yogera kyogera mu bufunze nja kuba njagala nnyo babibuuza okusinga kubanga wetunaddamu argument obudde butono nnyo bayagala okwajuwinga ninda nga nfuluma studio tukube tuwogere ku masimu n'onoyogera onakuula ekiro kinamba nja kwogera nawe sina buzibu naye buno obudde tuba tugula bugule Mukama atuwamu omukisa mubeere bulungi nsigadde amanya nze Kingi Paulo ndi musumba mu Sword of Professor Ministry ndi musajja mu 7th day omukuumi olunaku olw'omusanvu sabbiiti ekiri mu kigambo kya Katonda so si mu ndowooza z'abantu Mukama bawo omukisa mubeere bulungi. Sword of Prophecy Ministry.